Wasuzotya ssebo wasuzotya nnyabo omulungi ey'okumira ku munnyo. Tukomyewo ne program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda. Tukola wamu n'omulungi Susan Makula Bujjingo. Kaakati olunaku lw'eggulo we twakomye bwannyumidde nnyo. Kye nasinze okunootinga ne nkiteeka mu birowoozo byange. Gye ebirooto byo mu by'abaana. Abaana bo tobakuba nnakuyo. Abaana bayambe, teri muzadde atayagaliza mwana we kintu kirungi. Naye oyinza okuwagala okumuwa ekirungi gwe ky'omanyi ng'ekiri mu ye kisinga ekikyo ky'omanyi. Gwe ky'omanyi kirala ne ye ekirungi nga gw'onoonya gwe bayita dokita ng'ate ajja kuba mulungi nnyo nga musomesa. Nga mudwaliro agendayo aleke na kusiiba ku woodi. Nga babasawo abagenda olumya abantu. Nga naye ate ayandibadde ttica akyasinga tulina battica be tugamba aboogerwako bafajiumande bali basomesa ngo obusomesa ng'omuntu yenna amwenyumiririzaamu kubanga ali musomesa. Dr. Jesse Muyingo. N'osanga nga gw'oyagala looya ng'ate tulina musawo mu ye. Kirungi nnyo ne bwe yandibadde muyimbi asobola okubeera omuyimbi ali successful okusinga omusawo ali successful. Kubanga si buli muyimbi ekitiisa abazadde music industry ne entertainment. Bagigasse nnyo bajaffiliatinze nnyo ku drug abuse. Balowooza yaba losers nedda si bwe kiri. Abali eyo bali mu talent. Abakozesezza ebiragalalagala nabo mwebali. Naye yali choice yaabwe. Era nga we baliyo abatabikozesa. Gye bali nga bali successful bulungi nnyo. Ng'era abaana be bali ku ssente za music, za firimu, za art industry mwali. Naye kati bw'okizuula nti ekyo kyayagala. Kale gattako ekiri professional. Naye ng'obyombi obimulekera abirunning. Kagamba munacharinge nga byombi asobola aleke tuuka waggulu eyo nga yeebuuza nsuule ki ntwale ki. Naye nga ate bwe naata kino mami ajja nyigoba ddadi. Bwe naakola kino ate kijja basanyisa. Atandika okwebba ng'akukuta okukola ky'ayagala naye nga si kibi. Osanga omwana ng'ali mu ddwaliro Dr. Hildaman musawo wa ddala. Naye ng'ali mu music eno akukuta obuwulira nti yagendanga ng'awerekere n'abadongo akole kino nga bambi kiri akyagala naye alina kikweko kibika kati ate eyo gy'afunira obuzibu kubanga tafuna guidance. Dhani wano nga byombi abikwasaganyiza ku ssomero. Amasomero abaana baffe ge balimu gayambako mu kuzuula ebirabo n'ebitone byabwe. Kati bwe bakizuula nti omwana we alina n'ekitone ky'okuyimba kyandibanga kye kigenda omuseguliza. Atuuke gy'alina okutuuka. Bombi kabitambuze n'okusoma kwetaagibwa byonna bimaleko. Ate bw'obeera nga byombi biri in the open tewabeera akola ki akuyita bbali kumukozesa bikyamu. Abazadde tulwane nnyo okuba nti tetukosa baana baffe mu kwagala otuukiriza bye twagala. So ebintu ebirala bye tubeera nga abazadde be tulina okukola z'embeera zaffe enneeyisa yaffe obutakosa z'abaana. Enneeyisa egenda kukosa omwana. Nze engeri gye nneeyisaamu. Engeri gye weeyisaamu. Kizibu nnyo okubanga maama teri muti gwa apple gumerako micungwa. Era kugumerako apples. Kumerako apples. Kati omwana agenda fuuka gwe mu nneeyisa. Obuto bwe. Omwana agenda fuuka muvumi. Omwana agenda fuuka ky'oli ewaka. Ogamba omwana kivume. Kivume tekiddamu gamba ajja kifuuka. Kati omwana lwana nnyo olekemu abusinga mu ngeri bwetyo. Unintentionally oli mu kukyusa embeera ze n'enneeyisa ye. Kati ojja kusanga nga byonna by'okola omwana ayifuuka onywa omwenge mu maaso ge, onywa enjaga mu maaso ge. Kati twewale nnyo n'okuba nga oblame nga tonna okunenya omwana nga kyali wali. Lwaki weegaana okubeerawo kw'omwana? Like denying existence y'omwana olubuto walufuna tolwagadde naye wali. Teweeyisanga omwana ataliiwo. Eyo dinayo. Omwana ataliiwo. Tamuwana kintu na kimu. Tamuwana kintu na kimu. Tomubulira ekikwata k'oyo omwana agamba tomubulira ekikwata k'oyo omwana. Like ye tamulaba ng'aliwo. Mu mutwe gwe ayagala okukiraga nti omwana oyo taliiwo. Kati abamu baba n'ennyano banenya okujja kwabwe. Singa teyali ggwe singa ndi bwe nti. Singa teyali ggwe singa sandibadde kyendi. Taba kuba ggwe nandibadde ndi wala.
omwana asobola okuzaalibwa n'okuzaalibwa ng'alina obulemu obw'engeri yonna oba obulwadde oba kansa oba obulwadde bwonna ne bukuleetera okukusiba emirimu gyo oba ebirooto byo ne biyimirira kubanga obulamu bw'ono omwana bulina okutereera naye tomunenya singa tebwali bulwadde bwo singa ndi wala singa nagaggawala singa kati nkola kino singa teyali gwe singa okusoma nakumala ebyo byonna tubiwulira naye ayatudde mulala n'omuntu akisigaza mu mutima gwe kituufu omwana oyo yakulemesa emisomo era singa teyalwala ezo ndwadde singa ssente oyinawo buli kimu kyonna ky'olowoozaako kituufu naye teyeetaaga kiwulira kigenda mumenya walabako akali katambula ka not ku social media n'ebifaananyi omwana eyetta nga omwana yetta nga wa myaka 15 yali Kenya ng'omwana yawandiikira maama we ebbaluwa n'amugamba yetta ku birthday ya maama we eyagamba nti kyekirabo kyasobola omumuwa kubanga yamugambanga nti ye yaleetera obulamu bwe okwonooneka singa teyajja singa tabaddeewo singa obulamu bwa maama we buli bulungi kati n'ayagala amuwe essanyu ku birthday ye neyeewa obutwa neyetta n'alekera maama we ebbaluwa emugamba nti ekirabo kye nnyinza okuwala essanyu bulijjo lye wali onoonya kwe kubanga nze siriiwo naye manyi tomanyi ky'oyinza kwekola naye omwana azaalumwa nga tasobola mugamba maama sinze nange nandiyagadde obeere musanyufu naye siina kyakukola nandiyagadde nkola kino naye siina kyakukola waliwo omuwala lumu twali mu church girl ne mugamba naye wandizeeyo n'osoma wavaayo ng'oli muto senior 4 ddayo malirize kubanga alina kye wali oyagala obeera nagamba ankyayagala kola ssente nemugamba kirooto kyekyo kyogoba ekitasobola linda omale senior 6 ogende oba university oba okole ssente after senior 6 nagamba omanyi maama wange yaŋŋamba tamanyi oba alinzijjamu ebbaati njagala muzimbire wangi ng'ayagala kakasa nnyina nti asobola ovaamu ebbaati kati gwe gwenyononerako ssente ye ndi kujjamu n'ebbaati n'ava mu ssomero nagamba nkoye mami nina okukola takola kubanga ayagala oba atuuse ne mugamba nkubuulire ogenda ku destroyinga future nga ya mama we bwe yali mu bulumi yakugamba ebigambo kati nawe oli mu kukituukiza nawe yegenda nga we yakoma naye mu senior 4 kati nawe wookomye mu kukola kuno okujja otambulira ng'okola ojja funa omulenzi nawe ozaalire mu myaka gye gimu gye yazaaliramu n'agaana n'agamba n'obwokola otya ngenda mumala muzimbira ne mugamba kati wakatuukawa nti nagula ettaka nagamba kati matiyo ze natandise namugamba mami ngenda kuzimbira ennyumba nagamba kasita naagimala bwe nti nga mugamba mami ebbaati lino lye waŋŋamba lisitasobola vaamu ayagala kakasa bukakasa nnyina nti ayinamu eky'omuwendo mu ye ekyo kibi omwana okubanga obuto bwe obumuggyeeko kubanga alisinga nga abaana be bombi yabazaala taata n'agenda n'asigala n'abaana be 2 kati omuwala nga ye mukulu omuwala ye n'ava mu ssomero akole nagamba maama waaweerera omwana laba omwana bw'asaddaako mu buto bwe si kituufu omwana akiraba olumwa naye mulage nti osobola teweetaaga input ye ng'okuggyako okusoma omwana okugamba nti maama kanve mu ssomero naasome tomukkiriza noonya nga mukazi weewole oba taata noonya ssente naye omwana okubanga mu buto bw'atandise okwagala okuteekinga ono obuvunaanyizibwa bw'omuntu omukulu mbeera yeekireeta naye si kirungi muleke lwanako bwe bigaana kiveemu gwe mugambe esooka otuula onaddeyo ate bw'agira ebyokukola ng'agenda yekka mu kunoonya ensi mu kuyiiya kyawukana naawe okukola naye munoonye ssente waakiri mukole mwembi munoonye ssente addeyo dhaniyo musindika mu nsi nga tomanyi byakola omwana ajja kulimba nze nalimba mami wange nga ntandise okukola nga nzadde ne mulimba nkola ku Sheraton nga nkola mu kasino ng'ebiseera ekigambo kasino kyogerako tijookulya bamanyi abisooka baliyo bonna bamalaaya kati ne mulimba emyaka 2 3 miramba nga mugamba gyenkolera naye nga si gyenkolera
kati nga ndaba kino kijja kunswazo kimugamba naye nga neetaaga ssente kati mu kubanga omwana yeetaaga ssente agenda kukola buli kimu ne ky'otayagala naye tagenda kikubuulira gw'osindisa obusindisi kyangu okuyingira ebbala byo gy'otamugira bw'azuula nti oli mu nnaku nnyingi kasita omulaga nti ennaku nnyingi nnyo gy'olimu asobola n'okwetunda akuleetere kubanga teri mwana asanyukira maziga ga maama we taliiyo kati alaba nga waakiri omubiri gwe kaaguweeyo oleke kaaba katulina okwegendereza ennyo nti bino bye tuteekamu omwana n'omunenya n'omubuleminga singa sigwe singa teyali kitaawo tebimukwatako si bibye bw'aba kitaawe akole kyamukube agende amukole ki kati omwana n'ebigambo bino by'omugamba nti ali worthless mubi talina mugaso talina magezi yes mu class ya performance bubi naye tekimufuula worthless tayinza kubanga obulungi bwe obupimira ku max za class kati awugwa abatamanyi omugaso gw'omwana teguteekebwawo ssomero grading ya ssomero n'omuwendo gwe mu class yagudde naye alina ebirala by'asobola n'ebya class oyinza osanga ng'abisobola yeetaaga kuddizibwa mu maanyi oluusi alina groups weetaaga muyambako omanya waliwo kye nazuula nkyebaliza Katonda recently era kwali kubikulyawo kwa Katonda si buli muzadde nti asobola oparentinga ku buli stage buli muntu alina strength ku stage weeri awalala osobola omanya okola naye ogezaako bugeza amaanyi go siwe gali nga bw'ona osanga nti waliyo omuntu asobola obwana obuto omulala ng'ali awo wano mu bubebi asobola omulala preschool awo nassale ng'asobola then omulala n'omusanga mu bavubuka mulungi nnyo mu bateenagers ng'asobola okukuza omwana bulungi mu bateenage stage eyo ng'omulala ayingira mu 20s nga tabasobola kati buli stage omuzadde waliyo omuzadde agamba nze obwo obwana obwo obuto obwo sibwagala nze njagala baana kuva ku 5 paka ku 8 ng'abo bamwanguyira kitegeeza parenting strength ye eri awo kati bw'osanga omwana nga obunafu bwe tobumuteekako waliwo abaana nga tobasobola nga weetaaga ewan kisaakye ajje awo society weyayambirangako nti community ekuza omwana ojja sanga omulala asobola omukwatirako eno mu buto yakulemerera kati ate wano mu buvubuka ayinza okwanguyira ng'eri omulala yakwatiddeko kati tuyina obunafu ng'abazadde ne twagala tubuteeke ku baana teri muzadde atuukiridde ate teri muzadde mubi teri muzadde akola lwaki nzikiriza nti teri muzadde mubi teri muzadde akola kintu intentionally kyakulomya mwana we ebambeera waliwo embeera gye wayitamu ne gy'oyitamu ng'esobola okulekereza omwana wo n'osuulirira omwana n'omuneglectinga n'osanga omuzadde sinti oyagadde embeera nejja ne wabaawo olinga embeera ng'alina kgenda muki abazadde betera okugamba ababibye muzadde akeera ewaka n'ava ewaka n'agenda mu bbaala akuba ekidongo bw'oba nga kya pleasure nga kyekikulesezaawo omwana awo oli muzadde mubi tolowooza obadde selfish nyo weerowoozezaako wekka naye nawe toli mubikale just oli selfish olinamu obunafu oganye okunoonya okwawula priorities naye omuzadde yenna akeera ng'ayagala omwana waakule nga muntu mulamu nga wampisa naye yeesanga amukuzizza mu ngeri enyiiza abalala ng'ewuwo omulungi ewaffe mubi mu kyegyo ky'omukuzizza ffeno n'atufuukira ekizibu naye nga toli muzadde mubi olina obunafu ng'omuzadde kati obunafu bwaffe bwe butasobola kukuza baana mu buli stage eyo tubwewale obunafu bwa character tubwewale obuteeka mu baana naawe okimanyi kyokola si kirungi obunafu bwe obw'obwenzi tobuyigiriza mwana obw'omwenge tobuyigiriza mwana mu maaso eno ogenda mukosa ogenda tuuka nga gwe omwenge waguta ku myaka 4 ogaba bannange neebaza Katonda nalokose omwenge kati naguvuddeko sikyaddamu bannange gwali gungiza naye ng'ono omwana wagumuyingizaamu tomanyi ddi bw'agenda agenda guvaamu ddi
obwenzi abasajja obayingiza alaba abakazi obayingiza alaba omusuubira kukola ki woonootuka okugamba nti nze kati ebyabakazi nabita nga mutabani we abitadde oba atandika butandisi ku abiri asobola oyitayo yonna eyo n'awona nga ggwe bw'owonye endwadde yo n'omutuuza otyo omugamba nti kati kibi nga yakulabanga ogenda kwekaza naye akutunulire ng'agamba ono nno ddadi byaŋŋamba so ojja kwesanga nga eyo yonna abuse oba trauma eri awo omwana eno mu bukulu agenda bisanga bidde osange ng'omwenge yagusanga waka gwanywa kati mu bukulu obukyayi yabusanga waka n'abuzza eno mu bukulu obutayagalwa yabusanga waka n'abuzza eno mu bukulu buli kimu kyonna kyonna waliyo abantu abasirise nga babagaana kwogera bwogezi nga basobola okwogera nga bafunye chance naye nga waliyo abantu abateesiga bantu nga baakosebwa beesiga ne bakosebwa mu kwesiga era nga abantu bamugamba naye naawe ekibi weesiga nnyo abantu nagamba okay kandikiraawo okwesiga si kibi oli ye yamukosa era tegwali musango gwe so tulina okwegendereza nti eno byonna bye tupushingamu abaana okukola bigenda kudda bigenda catching up nabo nga bakuze bayibuli egamba to train up a child the way he should go era emaliriza egamba nti bw'akula aleke kyerabira tagenda kita kati training eyo erimu obulungi n'obubi kyonna ky'otendese omwana tajja kita agenda kifuna waliyo abazadde nga tofaayo oba ki oba balidde oba tebalidde oba basuze batya oba bambadde oba bebase bannange kibifaayo omwana naye n'ekirala kye tukoseza abaana tuleke okubbako abaana childhood yaabwe let kids be kids omwana okuba first born tafuuse muzadde yatwala banne ku ssomero yabambaza yakeera obbanaaza yabafumbira yabasitula ya buli kimu kyonna kyonna obuvunaanyizibwa bwe obumwambazza n'afuuka muzadde wa banne n'alaga bano bonna bonna omukwano ye nga tagufuna omuyigiriza okwagala banne ye nga tebamulaga kwagala akola ky'omugambye ne takiwulira ye takifunangako era abaana abamu bafuna obujja ku baganda baabwe ne tebalina kyabbakola kati ogenda waliwo kye bayita sibling rivalry entalo z'abooluganda ziva mu buto zisobola okutandika ng'omwana muto ng'omu ali favored omu ayagala nnyo waliwo abaana be tutwala nga bali special ku bannaabwe babulye lwaki ono kale wanjawulo bwe buba bulwadde bamanye nti ono yeetaaga special care olw'ensonga eno n'eno naye gwe okuddaawo n'okwata ng'omukulu takyayambala nangoye anti omuto tannafuna n'okwata omwana enaakola homework aleze mutoowe anti muganda wo tannale soka omulisa alyoka okole homework nga gwe tonnagenda kusomera nina muganda wange mukulu wange bali babiri gwenzirako nawe yogwaddako abalenzi ababiri basookanga okuntwala ku ssomero nga balina okukeera omu yali asomera mu ssomero ddala naye nga kimukakatako okunsooka okuntwala alyoka agende mulirye naye nga nkuba engolo buli lunaku ng'alina okunkuba omukooya nga nkooye ng'ekimukozesezza gy'agenda naye kusomera atambuzaawo bigere ate wala kati alina okuva ewange enfuufu ejjule nga tebabakube nga toziddugala naye nga talina bwannyonnyola nti nasoose twala Susan ku ssomero then alina okuva ku ssomero lye amanyi ffe tuvaayo ssaawa 11 kati alina making sure nze ekyana ekibayonoonye kasatumala okusoma nga ntuula nga mulinda nga ntuula 11 kitundu nga nzira n'ewaka ne nga ddadi yazze 12 ddadi namubuuza lwaki muno mukimi ku ssaawa 12 ne kaakati ola tuli bakulu tukyalina entalo sibling rivalry yaviira ddala tukyazirina sizina entalo ez'okwetta ne tusobola okukeera nga buli omu asaze munne waadi tannabeera satisfied nti saamubbako ssanyulye mu buto
era amanyi luddayo naga kale kano bakakuzanga n'ekyejo nga tulina okukatwala ku ssomero kitegeeza kikyamuluma. Ne mugamba ye ekyo kikyakuluma naga ekinnuma nze nali taatawo yali kwetwalidde. Ne mugamba kati obadde oyagala nkusasula ekisebo okyerabye naga tewali naye nga nabonaabona kati ng'omuli abambi kidda kati nemberako ne muganda wange omulala mami wange yaŋŋamba ekyakutabula nno ne muganda wo oyo ye yali favorite wa ddaddi wo bwe wazaalibwa n'omutwalako ddaddi we. Ne mugamba kiva dda n'agamba kuva dda takwagala era lekerawo okulwana lekerawo okumwegulako ennyo togenda kasabire busabizi Katonda akusaasire. Naye museka tuseka olwaliro enkera ne lutabuka olutalo ne lujja n'agamba mwakompitinga nga mukuluwo naye nga mukompitinga for daddy's attention care. N'agamba n'otuuka nga ayagala asavinga eddadi kyayi daddy n'agamba Susan ali ludda wa ye mulyoke mumpe kyayi kati ng'ontabeera appreciated kati nga ndowooza alinda lunaku lwe muviira ateekinga ekifo kye we yali kati nga nze sikiriimu omusango tegwali gwange naye ng'omuzadde ye yateekawo olutalo olwo abazadde tulekerawo okuteeka nti omwana omu bw'akola ensobi ayinza ofuna olubuto ng'azadde ali mu ssomero n'azaala tomukyawa kumureplacinga. Abazadde mubeera disappointed n'onyiiga ekyo kikkirizibwa kya buntu omuntu kyobadde omusubiramu si kye yakoze naye tolaga nti omureplacinga nga mwana omwana asigala omwana ne bw'aba yakoze ensobi tekitegeeza yakukyaye kati laavu ye eri gy'oli ekyaliwo naye gwe omugoba oyagala we distancinge kubanga yakola ensobi takyali wazi takyalina tagwanira kubanga ali wali we yali kati gw'oteekawo gw'otadde mu buzibu. Omwana asobola okutta mwana munne Yusufu ndengera kugamba nti bw'otunuulira omwana mu baana bonna Yusufu gwe batungira coat of many colors ndabira ddala naye ate tetwerabira nti Yusufu yajja nga mwana wa njawulo. Omwana oyo ow'enjawulo omuzadde n'amulaga nti wa njawulo n'amwawula banne baba mu nnimiro mu kulunda ye abeera waka. Bino ebya Yakobo ng'abeera mu ffumbiro na nnyina Esawo y'ayigga maama n'atuuka n'okubanga nange n'asala ennyama agende batwale omukisa. Omwana Yakobo yali wanjawulo mu maaso ga nnyina Esawo nga wanjawulo mu maaso ga kitaawe ng'abaana abazadde babagabanye. Naye jjukira abakazi bw'oba oyagala abakazi oyagala omwana gw'oyagala afune buli kimu kati Yakobo bwe yayita omukisa gwa Esawo nga n'agutwala. Yusufu bali balina omutunda nga sinamutunda baali bapulaninze kumutta. Nasoma n'abaana babiri basisita wange sisita wange ampuliriza mami ye yamugamba bano abaana bo bagenda kwetta nga baluganda ono yadda ku ono nga bawala nga babeera mu ssomero limu naye nga tomanyi nti baluganda njoyininga essomero lye limu bwe bali omu n'afuuka mukwano gwange nnyo bwe yafuuka mukwano gwange ono n'ankyawa kati ne tubeera mu ssomero nga tetuli baluganda nga lwaki nno omu favorite wa maama omulala wa daddy bw'aba awaayo fees alina gw'asooka kati ng'ate omukulu gw'asooka amuwa ne pocket money woono nti gw'oba omulabirira ku ssomero kati ng'olutalo luli awo onkwatira otya ssente zange kati nga batuuka kusomera mugazimpe namwe sigenda zikuwa bangambye enkulabiriro gya zoonoona ne balwana ng'ono ne bwalwala ono takuba wakasi mubagamba nti muganda emulwadde ali yekka nti abaana bano ogenda damaging omu ono atayagalwa oba atafiirwako omwana ne bw'aba yakunyiza abaana banyiiza omwana afuna olubuto mu ssomero omwana akola ki omwana asobola okubeera damaged nalowooza nti bulijjo by'okola
opretendinga naye tomwagala naye ng'ekituufu omwagala obadde disappointed tukkiriza nyiga ekiseera naye muzze. Abazadde ebyo byaffe tugenda kuwumulamuko katini tukomawo. Bannange abazadde twegendereze ebintu bye tukola. Sibling rivalry ffe tugisinga tugisigira ddala so twegendereza abaana bo bayinza okweyawula ne be isolatinga kubanga etwagende nga twogera ku isolation eno ti omuntu asobola okweyawula kubanga ali traumatized kuva mu buto kati omwana ewaka atayagalwa kyangu okweyawula oyinza n'omusanga ng'alina n'empisa embi ng'akimanyi tebajja mmufaako bakimanyi yayonooneka bakimanyi yakola ki nga naye tafaayo amanyi tafiibwako tayagalwa natandika okulivinga obulamu bwe temumubuulira temumufaako omanyi omuntu akubulira aba akwagala aba ayagala otereeza ekkubo ly'oyitamu so abazadde tufeeyo tulekerawo okutunulira abaana baffe ng'emigugu kubanga ogwo gugwo omwana wo si burden omwana wo buvunaanyizibwa mutunulire ng'obuvunaanyizibwa nti tewali kyakwambala tewali ngoye manya tewali mmere obwo buvunaanyizibwa bwo bw'olina okutuukiriza naye si burden so tujja kwesanga ng'omwana ono ngalowooza yeemalirira omwana atya okwagalwa oba omwana tayagala abamu batyo balekawo n'alina kwetta ebiva ebyo byonna byonna omanyi teri kibi nga kutya rejection bannange ekintu ekyo tulina okukikkiriza nti weekiri mu bulamu ababi bakyawa omulungi n'abalungi bakyawa omubi ekyo weekiri olina kwekyekinga lwaki bankyaye ate era buli omu alina right okukkiriza oba okugaana bwe mba saagala obeere wendi tekitegeeza nti oli mu bisaagala kwegamba tubeere nga twemanyi what we are and what we represent nti oli okuŋŋaana si kizibu kyange sinze omulenzi bw'okwana omuwala n'aggaana kyovala bamu batya okuddamu okukwana naye bumuwala bw'aggaana ekisooka webaze Katonda tomanyi lwaki aggaanye era osanga gwe wantutte nga ye mukyamu ne Katonda n'akigaanirawo wano nga kitandika tekitegeeza nti oli worthless wabula si ye muntu wo omuntu wo mukonektingirawo asobola n'okugana naye era obudde ogenda olaba nga muddiŋŋanye nga mukwataganye emikwano abantu bwe baggoba mu ssaako zaabwe nti tebakwagala kiwedde kyesonyiwe funa abalala gy'ojja funa abaku appreciatinga naye twekeberenga nnyo nga tetunnasala misango waliwo rejections ezimu nga blessing in disguise nga group gy'obadde oyagala oyingiramu batemu babbi newokola ki ne bakugoba nga bo tebakwagala balowooza beemala oba bakutyojja kubategeera boyogere ne bakugoba bambi nga gwofa oyagala kubeera nabo naye nga si beebo kubanga wano bwe tuba tutandika emikwano tetuba tetugimanyi so usually twagala obeera nabo ne wabaawo emikwano nga gwoliko ekikyamu teri yagala muntu mubi si mubi ugly character waliwo abantu abamu nga character yo tegenda kuganya kubeera n'abantu tebaagala muntu abongera kuboonoonera linnya lyabwe nga bw'obeegattako kye bazimbidde ebbanga kiyiika ekitegeeza obeera olina okwekebera ogambe yi naye lwaki bonna abantu bonna omanyi waliwo eŋŋombo ya fake friend nze ntera obuuza what if you're the fake friend gwagamba nti Kisaakye is a fake friend nze agamba nti Kisaakye fake friend nga nze fake friend nze nina empisa embi nze mubi kati bwe bakurejectinga weechekinge weetereeze oleke kuddaawo nti bannange kati nze muŋŋaana olivinga in denial ng'olina kutereera butereezi ate abantu we mubanga muyina empisa embi mulekera wonnoonya quotes ze muteeka ku status ne ku social media ezigumya empisa zammwe embi I have Christ nedda ne Kristo kituufu omulina naye yalina naye abantu abayigirize 12 n'abantu abalala be yakolagananga nabo weetaaga abantu n'oteekako fake friends simanyi biki bakola ki bonna mulina obwo obuntu bwe bateeka mbulaba ku status z'abantu ne mmanyi alina kyayitamu naye
teweegumya weebuuze teweegumiza mu bubi bwo teweegumiza mu bubi bwo obulungi bunnuma nedda oluusi bwe weekyekinga kikuyambako obutaluuzinga relationship eddako kiyamba ggwe kkiriza kubanga bw'oba wekka otya kwesalira musango gwe wennyini tula ogambe naye kituufu kale omukazi yagenze naye nange nninamu omutwe omunene sigambwako siwulira sikola ki ebyo byonna bw'obizuula kati gamba ntandikirewa ntereera ntya so that omulala ajja tagenda ne buli lwe weekonsolinga bali be babi ogenda funa omupya naye agende egenda kuba bwe katyo kaguwa ka chain kakole bwe katyo ogenda kwagala realizinga nga kiri too late nga buli muntu yenna kumpi abadde nawe kate kyali akwesiga waliwo stages ng'ebimu tubya outgrowing era ntera okwogera n'abawala ne mbagamba waliwo ebintu byolina okwa outgrowinga bikule kulo bisukka lwe lugambo kyeteekemu nti luno olugambo n'ebigambo obisala oba oyogera bye batagambye kwogera be the better person buli lwowulira nga lujja fuka bizo kati ekyo nkuza ekyo sikyaki eyo level sikyagiriko ne kajja mutima kali ak'okuyigira ak'okuwalana kisaakye kubanga alina kyafunye kyotalina lwana nako gaye mukama kanzijeemu njagaliza kisaakye kubanga bw'otayagaliza onoofuna otya yagaliza ofune eŋŋombe eyo lwana ebintu byonna ebibi birwane bikuveemu then osobola okubeera n'abantu so ojja kwesanga nga teweesiga bantu naawe weekyekinge naye abaana bano naffe ffennyini tujja kwesanga nga tetwesiga bantu kasita obeera ng'eno wansi wali abused omanyi kitaawo bwakkwata kojjaawo be tuyita immediate bano ba relatives abasookerwako awo bwe bakola ekibi kyonna kizibu okwesiga abalala kituufu kizibu tosobola waliwo eŋŋombe egamba the first cut is the deepest bakitera nnyo kiteeka ku relationships nti omusajja gw'osoose okwagala oba omukazi gw'osoose okwagala gw'oyagala ennyo anti eri oba naive oba tobirabangako kati olowooza yeri deep nedda naye abantu b'osoose okukolagana nabo bonna generally si relationship boyfriend and girlfriend b'osoose okwesiga bwe bakumenya baluma nnyo dhani abalala kubanga abalala ojja okisuubira bali weewaayo wenna waliwo omwe yagamba oba the deeper you fall in love oba the deeper the heartbreak naye n'olwekyo oyagalako katini bo bwe baagala otugira naye kubanga ono omuntu gw'osoose okwagala omwagala nnyo wena n'oggwerayo gw'osoose okwesiga omwesiga n'oggwerayo bwe buba bufumbo buli kimu kyonna omuntu yenna gw'osoose okukolagana naye mu buli kimu kebe bizinesi bw'akumenya omutima kyangu obuteesiga balala kati n'awaka abaana kye tubakola n'abalala balowooza bwe bagenda obbayisa kati ono ne bw'ajjanga mu mazima muntu mulungi alaba muyaayi tajja mwesiga ate ekizibu kati nga bola mu relationship nti ebigambo byebimu I love you omufere kyayogera n'akwagala kyayogera bonna bagamba yo beautiful teri agamba nti oli ugly oba balina kye baagala kati twawudde tutya engeri yokka gye tusobola okuprotectinga kwe kubanga ffe abasoose mu bulamu bw'abantu bano tetubalumya tetubaleetera buteesiga bantu naye tubabuulire nti weesiga omuntu naye waliwo ebisigala nga bibyo tobiwaayo bw'oba weesiga okoma wano si nti teweesiga nedda abantu yogera nabo buli kimu kyoyagala okwogera nabo naye ebikwatagana ku ggwe ebimu bisigaze olina omuntu abaako n'ebyama bye weerekereyo yeesize asigadde yeesize kubanga bwe weerekerayo bwe mwawukana n'omuntu ne bwakuvuma ddamu alina by'atakulangira by'amanyi so twewale nnyo abantu bano lwaki gundi nemera ku rejection abantu batyo bakyawa naye ugenderera abantu abakukyawa abamu waliwo emikwano egituvaako bw'ogenderera ennyo n'ebigambo ebibadde bikwogerwako bikendeera
nga bagenzi. Lwaki? Kyekiraga nti bebadde babyogera. Tewakyali abitambuza. Tewakyali reporter. Munnamawulire tumusazeeyo. Munnamawulire omusazeeyo kati oba olina okwebaza Katonda nti abantu abamu bakukyayi. Bagenze. To holding on to ku muntu agenze. Katonda bw'aba akuggyako abantu tolwana. Tolwana. Waliwo abantu nga yeyo stage Katonda bakuggyako bw'aba sitaani yabaawula. Nga Katonda ogw'omukwano ye yaguteekateeka mugenda kuddiŋŋana. Kiwe buwi budde mujja kuddiŋŋana. Naye waliwo abantu nga Katonda ali mu bba kutaasa kubanga gye tutabaawulira bye batuteeseza. Mu pulaani ze bakola zonna abeerayo toliiyo. Exactly. Bw'aba yaziwulidde agenda mu kutaasa nga tannakuwa butwa. Tolwanira laavu nga bwe batalwanira ya musajja na mukazi n'ey'omukwano togirwanira. Njikiza akaklipa akaali katambula. Oli yali wakaawo mukwano gwe najja n'akyala. Bwe yajja n'akyala she came offered drinks n'ateekawo glass ziri 2 bombi banywe. Kati ono abeera asitusoba nga alina kyagenza okukima oli mukwana azze ng'ateekamu ebintu mu drink. Spiking the drink. Oli abeera agenda okunywa ng'eggiraasi egwa. It happened for ndooza emirundi nga 5. Paka oli we yalabanga ndooza byonna byagenda okukola tewali kigenda kukola. Bagenda namukwata ne yeesiibula n'agenda. Katonda ng'akutaasa ng'oyinsistinga. Omukwano engeri gye bagamba okulwanira omukwano nze kye ndowooza kwe kubanga okola ebintu buli love aba fighter. Waliwo omukwano gwolaba nga gugenda ng'ebizibu bibadde ku ggwe mugulwanira okyusa. Naye bw'oba okimanyi oli innocent y'engeri yokka gy'olwana. The only way to fight for relationship is changing. Bwe biba bibadde ng'okimanyi fault yiyo omukazi anoba omusajja anoba nga agenda teweetaga genda kuba mukazi oba musajja gw'agenze naye oba gy'alaze mulangira gwe kyuka fight mu ngeri bwetyo kubanga omuntu gw'oyagala then lwana obutamufiirwa ebimutwala by'oba ojjawo. Mukwano gwo bw'abanga ebimukukyaya bintu byo by'okola by'oba olwanisa ojjewo. Anti ayinza obutabiraba. Ajja biraba. Basooka bwabawo always signs. Ate boogera ekizibu twagala verbal talk. Naye waliwo omubiri nga gwogera. Ebikolwa byogera. Soma. Waliwo omuntu nga tagenda kugamba. Oba nagamba lumu ogwokubiri n'asirika. Kubanga bakimanyi oli muntu mukulu. Akuddemu emirundi emeka. Naye omuntu nga buli lunaku omulaba kyakola kye kimu. Abakazi nze nkuya akazi tusooka nitunoba emotionally, mentally, physical egenda okujja nga twanoba dda. Wano tubadde tujjawo mubiri gwaffe. Ebisigadde byagenda. Kati omukazi oyo agenda otuuka okuvawo nga zze ayogera ng'akozesa bikolwa waakiri. Nga ayogera abamu boogera n'omwana agamba hani sikyagala njagala tukole kino. Okugamba njagala tukole kino asobola okuba nga alina waakiraba ng'akyagala naye ayagala kikole nawe sina musajja mulala. Era abasajja musome nnyo abakazi tebannyonnyola kubanga tamanyi bw'onookirowooza. Nsobola okwegomba kisakye ne bbaawe nga bagendako out nga batamanyi kisakye kwati ku mirimu ffe tunyumya nenjira namugamba omanyi kisakye olweggulo ŋŋendagendako ne bebi tugendeko wano biki ng'obadde tokikonoga kitegeeza kirungi nange ŋŋendeko out naye nodda ewaka nga hani tugendeko out. N'atandika okugamba oba kati ono akajanja akajjeewa. Anti kati oyagala twonoone ssente oyagala tukole ki? No. Ayina kye yeegombye ne tasobola kikola na mulala. Era pasita akyogerako munagamba basajja mukkirize bakazi bammwe bababuulira ebyetaago byabwe byonna ne bw'oba tolina ssente abigambe. Obimanyi. Omanyi w'otandikira. Kati tuddeko n'eno mu baana. Abaana mubaleke bababuulira ebyetaago byabwe wadde tobisobola bituukiriza. Tosirisa mwana. Nawe tolabawo tetulina ssente tunoonya za mmere ate otubulya za ggaali. Kituufu munoonya za mmere naye omuto takimanyi. Tunoonya school fees. Nina omwana gwe bannange nina omuzadde. Twatuula nga nnyumiza omwana we. Bambi omwana najja nga n'angamba Aunty Susan
mami namugambye yambuza kirabo kye njagala ku birthday. Nemugamba angulire video game. Nemugamba bombi njogera nabo. Nemugamba video game efaanana etya. Katugenda okunoonya video game ya 8,000. Mami tazisobola. Nagamba naye mami yambuza kye njagala ku birthday nemugamba video game. Nemugamba naye ogimanyizanya. Nagamba ye kuki mukwano gwange agirina. Bwe tuva ku ssomero ku weekend ne ngamba mami mpitayo omukwano gwange ne tugizannya. Nemugamba mami yagambye eki. Mami yangambye mbu anonya school fees za tamu ejja musaba video game. Kale kyamuluma bambi. Ekiruma. Mami ne mugamba nangamba ne nkubuye Susan. Bwe tulaba nti omwana tategeera ne mugamba gwongamba myaka emeka mukwano. Omwana emyaka 11 aba akuze. Ne mugamba tannakula gw'oyagala afuuke ggwe. Ebyetaago bye naawe mwenna mutunuulira bira omuzadde oba ne future goals ono tazirina. Ono wa mmere ya leero nalidde ne yeebaka. Igwolya n'otebaka olwenca ono takirina. Tannabiyiga ebyo. Ne mugamba gw'oyeralikira school fees. In fact ye game emusingira okusoma essaawa zino. Ne mugamba nkimanyi togisobola. Tuula naye. Musuubize. Ne bwe guba mwaka gujja. Gwe kibale nti game bwe baya 8,000. Mugambe waakiri December jja gye myezi 12. Jja kuba njiguze. Gomanye nti buli mwezi oterekayo 8,000. Emyezi 10 gye 8,000. Nga bw'osondera ettaka, sondera essanyu lye. Kubanga ono omwana tayina kyamanyi nti mugula ettaka, muzimba, musereka, happiness ye ya kiseera ekyo. Era akimuwa. Akimuwa ye mukwano gwe. Yamwagala. 11 years. Nva bana bakuze COVID. Ne 11 omwana aba akyali muto. Ya muto. Aba muto. Then bwe baggeemu okiraba nti kwejalabya. Naye mu mwaka gumu aba teyeejalabya. Aba agumiikiriza. Mu mwaka gumu. Ne mugamba ekibuzo kiri nti singa osaba omwami w'olugoye. Naye nga muli mu kuzimba n'atalukuwa owulira otya. N'asirika. Agamba lwaki ndi mu kunoonya za sementi mpoleza nsaba lugoye. Ne mugamba owulira otya. Nga nawe ekyo ne mugamba sikiraba mukwano. Olugoye lw'oyagala toyina ngoye endala. Tayina video game. Mugamba omanyi tetulinawo za video game kugulira akagaali. Video game ejja kutuuza wamu obeeraawo toli active biki kasita mukwano gwalina. Waliwo olumu lw'okkiriza lw'omukwano gwa mutabani wange. Balina ebintu bye baali baagala. Mukwano gwa mutabani wange abeera ne jjajjaawe. Kati ne mugamba byonna bye mwagala bye bimu. Kati katugule video game ekolebwe bati. Holiday nebeera eno. Holiday nebeera eri. Tekikola? Tikikola. Nengula video game egyo. Nimaga tugule n'omupiira. Mubeera nagwo ttaani. Eno wiiki gwe. Ferani. Wiiki ejja timo. Mugabane. Kubanga oli manyi jjajjawe tajja kusobola. Ne bonna bakati oli tima ali ku jjajjawa muganjagala video game. Nona mpika video game. Nimaga mwe mwagala video game. Kale tugule egyo mugigabane. N'omupiira tugule ogwo mugugabane. Eno wiki bwebo ina video game ona ina mupiira. Kikola nti ye. Abaana bamu osobola n'omutuuza n'omugamba mukwano gwa sinsa ina video game. Era ozanyirayo. Wano tolina gw'ogenda zanya naye. Kati gwe kangulire eggaali ojja genda ngeri muzanye video game. Tekawo option. Naye tomumma. Talina mulala gwagenda gisaba. Ne bw'oba tosobola. Mugambe sisobola olwaleero. Naye wenzifunira. Njagala ofune kyoyagala. Wenzifunira. Omwana ayagala. Abaana baagala ebintu ebitono nnyo ebisembayo. Keeki. Keeki nga gyakusabye. Chapati gyakusabye. Kabalagala gwasaba. Ng'ekituufu ssente tolina. Ez'akabalagala. Naye olinawo ez'ebirala. Abakazi tuli batetenkanya. Osobola okugula nga bagambye amatoke ennaku zino ga bbeeyi. N'ogamba nti tulina kulya ga mutwalo. N'ogamba omanyi kangule ga 2 ag'omukulu. Mbateereko bano akawunga nkasibireko. Omwana muwe erindaazi. Ettooke lisigadde nannyini waali aliridde. Bana bennyini abaagala amandaazi gabagulire obawa akawunga. Wakati nabadde siinaawo ssente kati ne mbagulira akawunga
ezafissewo ne mbaguliramu amandaazi. Byonna tubifune. Bajja tegeera. Naye ogenda ssanga abaana lwaki abamu batutawaanya banoonya kye tutabawa. Nga bambi si musango gwe, si butamatira, anoonya kyotamuwadde. Olaba nammwe abakulu mwenda. Mwenda n'ogenda n'oyagala omusajja omulala kubanga anti zono tampa budde bwe wabadde onoonya kitegeeza. Ono omusajja takola kino kye wabadde onoonya, naawe omusajja kye kimu. Nga bw'onoonya n'omwana wo bw'ali. Kati omwana bw'omumma emmere anaafa njala? Nedda. Agenda kulya ewa neiba katoyina mukuba lwaki alyayo. Naffe mu buto twavanga ewaka n'okola emirimu ku makya oyagala ogimala ebbayi saa 9 n'onaaba ng'ekikunaaza si waka gy'olaga tebajja kukkiriza kuyingira mu nnyumba kulaba katuuni nga tonaabe. Naye ng'ekitwalayo ewaka tetulina TV era singa yaliyo singa twatuulanga ewaka. Ng'ekyo kyokka kati nga n'ekirala ekikutwala awantu balya enkoko. Mulidde ebijanjalo mande paka mande. Nti kuno okuyaayaana kubawo naye abaana abato tubayigiriza buyigiriza okubanga bayiga okubeera content. Naye kyo contentment eyo jampola mpola kubanga ate tomukuza nga tannatuuka. So muto muleka abeere muto, muleka anyumirwe obuto bwe. Ayoye kasoda kasevingire. Osobola osevingira essanyu ly'omwana wo nga bw'osevingira essanyu lya bbaawo. Wow, eyo statement nkulu nnyo. Osobola okusevingira essanyu ly'omwana wo. Bannange kikulu nnyo ekyo. Akaterekeka. Omuzadde omwana wo takuswazanga. Nga tosobola tambula naye ng'owulira omwana wo tagwanidde kuba naawe nga maama. Omwana lwaki ngambye takuswazanga? Wali omuzadde ng'obulemu bw'omwana bumuswaza otambula naye. Wabula nga aba abalala oyagala obbasitula. Toba munnanfuusi. Toseka n'abaana babalala nga ababo toseka nabo. Abaana bo bakwetaaga n'okusinga ababalala we bakwetaaga. Okwagala omwana wa Makula nga toyagala wuwo gw'ofiirwa. Nze wange nsigala mwagala. Kati wokulowooza nti omwana wange ono tatuukiridde, bwe mutwala ku church saagala bamanye nti nze muzaala ababala balabika bulungi, abalala bafaanana bwe bati, bano bakola bwe bati, n'ogamba sigala ewaka. Omwana oyo talina maama mulala. Yeggwe gw'osobola okufuna abaana abalala, naye talina maama mulala, talina taata mulala. Muwe ky'olina omuwa. Kubanga waliwo oluusi lwentera okukolima ninga naye singa Katonda ajjako omuntu ono omwana ono. Wala bagamba omwakira ebbanga gw'olabanga aliko obulemu asinga obutabawo bwa mwana. Abatalina baana be basobola okukubulira nti oyo gw'olabanga atali mwana takuswazanga, kola kyonna kyonna omwana wo omuwe essanyu ly'alina ofuna lyonna. Ng'omuzadde va mu kugulira abaana b'abalala ebirabo ng'abo tebalina. Abalafunye embuto oli mu basondera ku baby shower. Weetwazayo bugaali, weetwazayo bulabo, weetwazayo biki, bazaddeyo batwalira baaluuni batwalira kinga omwana we waka alaakinga. Bannange omwana wo takuswazanga. Muwe teri alimuwa. Yeggwe muzadde wo. Oh my God, ekyo kikulu nnyo. Kambajjukize tulina overnight. Encha tulina overnight. Olunaku olw'enkya tulina overnight ate 25 tusisinkane kuliiku Masaka. Musibe bulungi, mweraba. Byowulidde katukkirize nti obitegedde, kati k'onoobiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde. Tambula n'okumanya tunaatandikira awo.